Omusajja yazze waffe ye musajja gwe nakubira kwaba emisego gyako yali awunya point noted. Kafuta mwebaza nnyo Pretty Nicole asigaddewo ku mudaala. Kakati omudaala ogwo omutembeeyi ebiseera ebisinga buli bw'atambula aleka bw'abanga tatunze ayanula ngoye ku waya z'abantu. Kakati mu byo tatunze ne stock amwongeddeko bakita turnover. Kakati ye Pretty Nicole mu byonna bajja kumweyambisa bakyamweyambisa kubanga tannaba kusalawo kufuna parking. Ye omukulu Kafuta yafunye parking. Kakati mu byonna ye Pretty Nicole akyali mutembeeyi atembeeya laavu ate laavu etaliiwo oba laavu yo teriiwo atembeeya bulungi ate obulungi obutaliiwo kiryawo kubanga obulungi bw'omukazi yenna ku parkinga kasito parkinga obulungi bwo bweyoleka kubanga obulungi bw'omukazi tebuli ku face buli mu ngeri gy'azimba musajja ne bwamufuula omusajja alwanirwa ayayanirwa. Kakati mu byonna Pretty Nicole talina gwe yakoze wabula ate yono ayingidde factory ekola omuntu omusajja mu basajja naye omusajja baali bamumututteko omusajja baali bamunyaze naye osobola okukola ebintu bingi nnyo eby'obuyaayi naye amazima gasigala gaki mazima omusajja yalaze kyayagala awukabadde kolaga kyayagala ate kakati gw'otayagala ogenda ewaabwe ng'onoonayo ki bangi nnyo babasuubiza tugenda kujja ne biggweeraawo n'ebidaala nga babitegese omusajja yalaze kyayagala. Kakati kijja kukola Pretty Nicole okubeera omugezi ennyo obutaanokola kubanga amazima gali nti mu space muno taliimu. Bannange essanyu ly'abali n'alikolako comment ajja kufuuka mulogo. Bannange n'akola comment buli comment gy'anaawa wane give distance keep silent. Kyawedde ebyaliwo byaliwo ate nno teyeekubagaliza na mirembe kwekubagiza teyeekubagiza owajja wange faaza mubiri yasigale nga ye position agaba n'emirembe manyi okwegiragira mubagaliza mirembe. Nalaba gundi ono muganda waffe Eddie Kenzo mbayaga tosobola kulimba nsi naawe gwe kankubuulira omenki bayita omukazi oba mututte etimbaga gwe lowooza omenye emisana wano weegumya naye obudde bw'ekiro akayimba kakusaasira kayambadde Kafuta wali ng'ayingira mu kidaala omukisa guno gwali gwange nti waleseewo abalina figa ab'amaaso simanya n'abalabika obulungi si ddogo bintu bingi tebikola bw'ologa tolwana bano beefunye kubanga tubiraba omuwala yatuuka n'okusibwa n'agamba sita n'omulenzi kingamba kimusi lutalo baddembe n'okuwangalayo omwaka gumu gwokka kubanga ffe tubasanze batambula tetumanyi gye balaga oba mwaka gumu wa myezi ebiri tetugambye nti bwe baawukana balina omusango naye bwe badaawangaala kijja tusanyusa nnyo kijja sanyusa nabo bennyini. Kafuta yeefunidde dokita yafunye dokita Dr. Derrick dokita waaki ntombuuza yafunye dokita ayinza okuba dokita wa bulamu dokita mulindwa ayinza okuba dokita wa bulamu gwe afenna dokita ekiseera ebisinga tumanyi basawo yes asobola okuba dokita wa bulamu bwe asobola okuba omusawo ebyaddala. So ekisooka it is a professional job. Omusajja gwalina wa kitiibwa ansinga manye omusajja bakusinga dokita asinga omugezi ku mikolo sibo asinga munnamawulire ate kati labayo ebyawukanira biri wano nti nze munnamawulire ebiseera ebisinga profession yange yes yakitiibwa naye yabunakuwabu era ne bwe tulinnya nnyo okutambula amawanga gonna ago tebatusaba nnyo zi bank statement mpanvu bakimanyi bannamawulire baavu mu nsi yonna bakola voluntary work. Peter Ali Moses, marketing manager wa Tete Business Solutions. We deal in printing, branding and general supplies. Tukola signages, tukola corporate wear uniforms n'ebintu bingi. Bino byonna bye mulaba mu dduuka zino samples buli kyolaba kyonna tulina stores tukola bintu bingi n'abasinga bamanyi tukola printing and branding only naye tukola bingi tulina departments ezirimu civil engineering ezirimu installations mechanical installations n'ebirala. Tuli located at Lighthouse Arcade behind Charm Towers C12 era bw'otuuka ku C12 obupande waffe bwonna oba obulaba. Morris Cakes and Events Limited bakola cakes eza birthday okwanjula baby shower bridal shower mu buli design yonna gy'oyagala traditional cakes n'ebika ebirala kosa n'okutegeka emikolo ne girabika bulungi.
basangibwa wa Kaliga okumpi n'akatale k'aba veteran ku namba z'essimu z'olaba wansi awo ku call ne WhatsApp kola order keke kutuukako yonna gy'owangalira. Njagala nga ndina aboogezi bano ab'okumikola ababiri. Side eno nyinayo Kalondooza Alfred, side eno nyina Kojja Mulindwa. Bagenda kuba nga batemera omukolo gwa Kafta Queen nga we gwatambudde ku weekend. Abaana ababiri omulenzi n'omuwala bato. Omuwala yalwanirako ko mukwano guno gwe yafunye. Finally love ya winize. Njagala Kalondoozi tutemetemu omukolo guno. Mu bufunze. Tewali laavu ekiriwo kwezza munyago. Omunyago bagwezza mu ngeri yonna. Omuntu bwagenda kutala okuyigga enjobe n'akomawo n'embuzi abatawangudde abeera bbye. Akati njagala kuyoza Kafta nti mu myojo gyonna gyabadde ginywezezza omwami yagibbyeko kyebabadde nga bezza ekyo kyeyakoze kyekisookera ddala. Kati nze kyendaba omwana oyo ye yalwanya olutalo n'aluwangula kitegeeza kyagala ate mukazi muvumu kitegeeza tewakyakisobola kumuwangula mu nsonga kirekawa Pretty Nicole. Kafta mwebaza nnyo Pretty Nicole asigaddewo ku mudaala. Akati omudaala ogwo omutembeeyi ebiseera ebisinga buli bw'atambula aleka bw'abanga tatunze ayanula ngoye ku waya z'abantu. Kakati mu byo tatunze ne stock amwongeddeko bakita turnover. Akati ye Pretty Nicole mu byonna bajja kumweyambisa bakyamweyambisa kubanga tannaba kusalawo kufuna parking. Ye omukulu Kafta yafunye parking. Kakati mu byonna ye Pretty Nicole akyali mutembeeyi atembeeya laavu ate laavu etaliiwo kuba laavu yo teriiwo atembeeya bulungi ate obulungi obutaliiwo kiri awo kubanga obulungi bw'omukazi yenna ku parkinga kasito parkinga obulungi bwo bweyoleka kubanga obulungi bw'omukazi tebuli ku face buli mu ngeri gy'azimba musajja ne bwamufuula omusajja alwanirwa ayayanirwa. Kakati mu byonna Pretty Nicole talina gwe yakoze wabula ate yono ayingidde factory ekola omuntu omusajja mu basajja. Naye omusajja baali bamumututteko omusajja baali bamunyaze naye osobola okukola ebintu bingi nnyo eby'obuyaayi naye amazima gasigala gaki mazima. omusajja yalaze kyayagala awo kwabadde kulaga kyayagala ate kakati gw'otayagala ogenda ewaabwe ng'onoonayo ki bangi nnyo babasuubiza tugenda kujja ne biggweeraawo n'ebidaala nga babitegese. omusajja yalaze kyayagala kitegeeza bwali baali omanyi abakazi bakola bingi okuwangula entalo. Omukazi asobola okulowoozesa nti akwagala naye nga takwagala naye ng'ekyamazima takwagala nga is using you yakulabamu olumuvaliyo. By the way ono omuwala yawangudde omusajja Kafta ayina okuba olugendo lutandika butandisi yongera okwolesa kubanga bangi nnyo bakanudde eriiso nti Rulendi Tears tajja musobola ono musajja muyaayi. Kakati ke kaseera abantu bano kakasa nti temuli bayaaye tewalwanye bulwanyi kusinga wabula oyina ensonga lwaki oyagala omwami oyo kubanga ffe tujja kujajinga nti yali ayagala kulaga sajja naye nga talina waaka kwali kuwolera kuwolera naye nga talina waaka. Naye kati yesaawa otulageko nti omusajja wange madde mwetaaga era mwagala era nja mukuuma mulwanire wherever tetukoma mu bidongo ku mikolo byokka. Nze nali nkula nali mmanyi nti omukazi waakuwa emirembe yaba akwagala. Kyewuunyisa omukazi akumalako emirembe yaba akwagala ng'akuggyako waya nga buli wova kubuuza ovaawa olina omunnyonnyola gy'ova ate olina okumunnyonnyola laki tonnatuukako. obadde ki kubanga leka nkubulireko sayansi ali bw'ati obwongo bw'abasajja abasinga muva abagezi ennyo buli mu format gye tuyita logics. Tulowooza nnyo tulowooza mangu tetusalawo bubi abasajja alla kobadde wano ne mukyala w'omunyumya olabira owakabina bikyuseemu bikyukirawo kyokka oba wakabina wange mumugamba nti alengera munno bina. Kakati oyo nno bw'omugamba kiba kale naye waliwo okusirika notakimugamba namwe obwongo ne bukikola. Kakati newabeerawo omulala oba owakabina yo amaze okukuwamba ow'entubwe n'ayitawo ne bukyukirawo. Kati obwongo bw'abasajja eyo ye modo yaabwe bwetaagako omuntu is a senior soldier. Anti kakati no parapalanya yala abantu parapalanya togenda nakukwatirawo bwe ziba sente katulye ebinyeewo lero bireke kyokka ekyewuunyiso kimanya kumanya abasajja bakambwe bwakugamba katulye ebinyeewa n'osigala ne munyumirwa ogenda kwa mugamba ibaite tuguze yenkoko
Choka bado mukamugenda kunona sente. Ndi twende twekwasa nnyo sente. Sente waliwo deal waliwo program nenge chamazi mate wali. Ogenda kuyayuka. Ogenze ku togenda direct ndingenze kwana. Naye buli wejja mu position mu kife kituufu. Kyorazeemu kiba kikyamu. Kuba tosobola kubanga oba mu kituufu odde mu kituufu. Kyorazeemu kiba kikyamu. Akayimba kakusaasira kayambadde Kafuta. Wali ng'ayingira mu kidaala omukisa guno gwali gwange nti waleseewo abalina figa ab'amaaso simanya n'abalabika obulungi si ddogo bintu biyite bikola bw'ologa tolwana bw'ologaloga yes bw'olwana kola keeki era tukugamba manya nnyo ekyakuleeta emmotoka gye wajja nayo ng'oyingira wano bw'eba yali ya Saara gundi tokendeeza Saara bw'eba yali ya Kyoto gundi kuba ekyoto bw'eba yali ya Ntalo gundi lwana paka to the last point obufumbo wolekererawo okulwana walayi togenda kubuwangula ne ku myaka 8 osigala olwana paka nga muli magombe bwe kuba kusaba ng'otandika na kusaba era ng'okkiriza nti kusaba ke kwaleeta kino oba yali mmotoka oba kyali kingo yagala kiwangaaza kyoba onywererako oli ne bwajja nayogera ebifaanana bitatu kyuka kubanga NST yeetaga abantu bakyukakyuka lemerako tinze yenze bajja kwogera bajja kukola bitya n'abakugezesa bajja kugezesa ngamba abagenda okulwanyisa ayiza by bigambo by dogo by enemies naye gwolemera ku ekyo kyewasalawo kuyitamu kakati kyendaba mu ngeri gye yafulumyemu Kafuta waliwo ebintu bibiri okukala okukala kyekisinga okubeera ekinene nti okwekaza okukala n'okwekaza bintu biri byawukana embeera yekukaza Katonda yakukaza akukalanga akukamula n'akufuula kyayagala obeere kati okwekaza osalawo ofuuke ekintu n'ogamba nze kijje kati okwekaza si kubi kakati Kafuta yasazeewo yeekaze ekijja kijje kati wano we tuli oba ddogo bajja kubisana oba kugaba byalo bajja kubigaba oba kukola ki ye kyakulaga mu byonna kkiriza obagaana spiki yabadde mpanvu ate nga nnungi ng'akulaga nti gyavudde n'omusajja oyo wala ebirungo byonna oba byannantume oba mboozi simanya amaloboozi ga mu kisenge oba kiki byonna akulaga nti ku lw'omusajja ono abikoze era amaliridde so I think mu byonna kkiriza obagaana si ddogo wabula wano waliwo okwekaza waliwo ekigaanyi okukolebwa organically kikole mu ngeri inorganic yalabudde abawala abali eyo nti wabeewo asala mu maaso g'omwami kyabadde kyetaagisa okulabula abawala bano nga waliwo ne gwalwana naye kuba musajja gwe olowooza kyabuvunaanyizibwa kuzimba amaka ge amalungi totagateekako kikomera gaba tegaweddeeyo gaba gabuzeemu kati ateeka ekikomera ku ki ku nnyumba ennungi mukazi mutonotono naye alina obbalagako nti wadde ndi mutini naye neesobola mpozi nze kyensaba omwami bambi taswaza omwana oyo yamuyiiriddewo omubiri omuwala yayiyeewo omubiri okuva ku ntandikwa y'olugendo Kafuta yayiyeewo omubiri ebigambo ebyo byonna byayogera bigambo byakwagala mukazi ayagala omuntu kakati wulira sayansi w'ekikomera si bukuumi butiitiizi abazungu boolaba abo sirabanga nnyumba y'abazungu eriko kikomera muleziberawo mu bbanga nga waliyo emiti si batiitiizi anti omusana gulaga obutangaavu n'obwerufu bw'emmeeme eyo kakati oyo akulaga ali mu kutya entiisa y'amaanyi so kati ekikomera kyabwereere anti ataddewo ekikomera abalaga nti n'omusajja we lutalo lwa bigambo amuwangudde na lutalo lwa bigambo nkugambye ekikomera kati oli mukulu akugambye nti kyamagezi okuzimba ennyumba eno nyinosaga ekikomera nze nkugambye kimu bwe kibagambye ekikomera bwe bukuumi ojja kufiira mu kikomera nga teryakuyamba kategedde kati kiki kyaliko kati sooka ombuulire ekintu kimu gwe owakanya ebigambo byo bino ebyokulabula tebyetaaga wano nekugamba wano nekugamba nti sikyatiisibwa gwenga otiisatiisa abantu bankalakasa no of course tuli mu nsi nga kulimba emanyi ebirimbo bino tubiriiramu okulimba sitaani
sitaani bamuwana ebyebirisa gwe musajja musiraamu ebirisa se batuuza naye enkiiko nababuliranga kati bwe yeyongeddeko ko grade ne rank azirina kati naye ng'ekyamazima kiri nti anaalwana tasooka kuyomba waze kulwana tuyitaga kuyomba amazima gali nti kafuta kirizo bagaana omusajja amulina mu ngalo ze aba yamulonza ddaga oba luwombole lwabaddemu empita ya kati byonna byakoze amanya amaanyi teetaga kwogera kigambo kati ku mbeera eyo abantu bangi nnyo okutandika kirala n'okumaliriza kirala yatandise olugendo naye okulumaliza kizibu kati ebyo byonna byakola okunyweza ekintu kye okutiisatiisa gundi ali mu kunyweza kirasi omukeeka tegubeerako sandaggo bagambye okuguteekako baba bagambye nti no tegujja yulika n'okubeautifyinga n'okunyweza eki n'okulaga obumalirivu bw'ekintu byakoze byabadde bituufu naye kati kambuuze okusibwa omusajja okulwanira omusajja tekimala ebyobibiramu olukujjukujjulo ayinza kulowooza dokita akuwadde magezi nga dda tokuwadde ekyokulabirako ensandaggo bw'oluka omukeeka oba ogumaze era ekibangiriza kye kiba ekinene naye era olina okuguteekako akantu n'ogulaga nti tegulina kubeera sambala kakati yo kyeyakoze yabadde asibaga yabadde ateeka sandagga omwami wange mufunye ekyo kiwedde naye ate mubeeko kumukoma ensandaggo ey'okuba nti yasibwako olw'omwami omu yali temala tewali okumala ekintu tekimala okutuusa nga kiwedde awo watuuse bwe mbadde nkugamba okutuuka ekitegeeza buli woteekako ensandaggo kyongera okulaga nti kyotegese tomanyi gye kinaakoma naye kogire ng'okisibiraawo muttu no one knows awe batolo tomanya binaalabaawo nja kati okwerinda sibuti yategedde ate ebyo ebigambo tebiremesa musajja kumutwala naye waakiri gwe oba okoze kyoteekedde okukola abantu batandika ddi okutupimira ani asaanidde olujja nti olina tunula mu mukwaze mu lujja ne batandika okubamu ebituli afaananye waati nadde manyi musajja muwanvu nadde manyi mumpi nadde manyi munene mutono afaananye katumwa byonna babitandika ddi abantu bwe tuli nti omanyi fitina erabikira mu bintu bingi basobola okutuma newe nga tugeze tuze ku buko tuwerekedde omukolo bagamba bannange mujje tunone ebintu tubirete mu ddiiro tandika okwemoolamoola toyagala kuyimuka eba fitina etwali ku mukolo omwana n'agamba twali ku mukolo wanene namula bwebajja omukuli emmere omuwala ye yasooka tutukogamba nti no tugenda ebintu tyomutwe okukola nemugamba naye ne boxi zirimu abantu ne boxes zirimu ennyanya ne zirema mbu omutwe gunnuma namala kugwekalakaasa n'ono gwekalakaasa naye abantu abamu balwala nga balabye ku bintu ebimu naye tunulamu n'agamba naye nze ne amuze yali agenda ogunkola bamala ne bamutwala joere yali atandikiriza sikyamuwuliza maka gwendiko wano mwegayirira bwegayiriza ono bamukubye wala ne bamukubala yakubiri kwigamba omuntu nekimusukkako nazimba omutima ekitegeeza ku mikolo buli wendaba eyewuluntaza manya akasajja ku mutima kati waliwo nno nego baleeta bakuleese kuzina mwebazinye ozina oti ozina ebintu ebitaliiyo fitina kunkumula amazina bakulabako batuukidde okuleeta kitegeeza bakulabako ewalala ngaokakunkumula lwaki wano olinga omulwadde bagambe banno tisijja kubeera ku mukolo ndi mugonvu kusinga okuzina ebitaliiyo dijje nabo babeera bafitina n'atuuka wali ali ku mukolo gwa mune manyi waliwo bempita balabe bange abateemanyi bakuwadde sente oli ku mukolo bw'okuba amasimu oli ku mukolo bweweegiza biti tofollowinga namwogeza agamba ki kubeho kayimba ki oli ku masimu tomuwuliriza communication ya DJ n'okuba nga eddoboozi lyonna lobwogezi fitina eyinza okuba singa ogwa omuntu naye ng'omwoyo gwo tegwagala bigenda kibula abaganda batugamba mbulira gw'oyita naye nkubulira empisa zo n'omulira wano gwokya bbiri gundi mukwano gwasobola okulemesa okugenda mu maaso naye nga takuwala nanga omuntu sola ekaluba so mukyo fitina yajjudde ku TikTok nze kyendaba obulungi n'obubi tobweraba babulaba kati gwe teweemanyi bubi bw'oliko abantu be bajja okunnyonnyola nze ndoza kye bakola kituufu
abantu wano nga mfanana omukyala alwana we wange ate lwali lutalo n'okunfuna ngero oli bwakuganya muganda wange lutalo gwe lwali lutalo amazima kankubuulire bamala kumpangula n'enfuuka mubi manyi bwamala okukuwangula ne waba wakwezza olwo ofuuka mubi nga batandika okukuwa obufaananyi naye wali ng'okyali kifulukwa buli omu asanga ye yeesonseka oba mulungi kubanga buli omu aba alowooza ofuna omukisa mu bulungi bwe kubanga n'obubi bwo bwonna obungi buliko ekirungi kalondoozi oyo ayinza okubanga musajja muyaaye naye aliko omukisa gwa ssente oba musajja mugezi kuba bino tusobola kubeera ng'oli mubi kikumi kakati nze kyendowooza kye kino nti obubi kkiriza obagana abantu batirana bwerere okubavuma obubi otirana bwerere okugamba nti ennyindo mbi olaba nga bagamba ennyindo mbi giwummule kubanga ennyindo bw'ogiwummula nga nnene efuuka nnungi efuuka ntono era nze ntera okugamba abawala ku mikolo nga mbagamba olina ogwindo ng'ogwakalondoozi kyakola guwummuleko pini omuntu alobereko pini olwa fitina kalondoozi olwa fitina gyenjogerako nyalebe naye nga bagamba nti lujja naye owadde osaana oba omuko twe tumanyi gwogenda oba omuko ngamba ate kati tutuuse tutyeyo kati oba kubanga gwe muko mu kiseera ekyo era balinvumye afaananira ddala basituzi b'ebyuma bikwegamba bo tebabulako kye bakusojjako okiwulira bo fitina ekyamazima eba fitina kubanga wabirawo okulwana kw'emyoyo sinze mututte sikyamuyinako akiseesi kati okwewolereza okwo omaliza ofulumiza ekiteetaagisa okitegeera abantu abasinga balina ennaku mutima naddala mu nsi y'omukwano ne mu nsi y'essente bambi abantu banoonyeza akasente abantu banoonyeza omukwano byonna kati bwe bigaana kizibu nnyo abamu bakkiriza bayisanyusa n'okwesanyusa naye ng'emmeeme ye ekyamazima tesanyuse naye nga wano yinzinyazinya bambi congratulation naye nga muli agamba naye nze bingambako lujja kyengeza okugamba kyekino okussa erinnya tebakwagalayo bakukuyetingira balabe tebakwagalayo nti omukokale singa abadde lujja tebakwagalayo bakupima lwaki bampima bakupima baagala okulaba oba omwana ono omulinamu interest kyebadde bapima kati ekyokulala kati kankulage tuli wano ffenna okumanya ng'abantu bali selfish tewabangayo omuntu n'omu akolemba n'agamba ekirungi akyagaliza ggwe either akulaga kibi kati kankulage lujja tuli wano Katonda yali muggulu fena tumukkiririzaamu singa tusaba essaala wano kano n'agamba njagala ku baana okulamuli basatu nsooke ku wani tuddamu lwaki sinze lwaki sinze bwegala gwofune mb'olompeeko ndi bulungi nnyo nze ndi bulungi lwaki sinze nakumatizaako nti ndi bulungi akati waki bisibbo mwenna bangambye nti kafuta mwade manyi nti nze muko lwaki simmwe nekira baagala kunyiiza mugole bwogera ku bestman bestman ye mulungi okusinga bageza kunyiiza bakulage nti kyokoze temuli naye gwe ng'oli bakugambye okuguma n'ogamba amatu wali omuyimbi yayimba ati amatu maggale yali ani epaasi naye nebitusi baluyimba mujja kunsonyiwa amatu maggale nze bwe mba njogera neetooloola nnyo ku kitabo ekitukuvu ekyo oba kitabo ky'amagezi balina akagambagamba nti bwati bwalireka kitawe nennyina ne bagenda ne bafuuka omuntu ki awantu awo waliwo saayansi waliwo saayansi naye okumanya saayansi munene bw'oba oyagala otegeera obunene bw'ekintu bwe buzibu bw'okukisobola bw'oba oyagala okulaba amakulu g'ekintu obunene bw'amakulu g'ekintu bwe buzibu bw'okukisobola people tebaagala kubeera muntu ogu omukazi gw'omuwasa gw'omutokota n'osasula n'ebintu ewaabwe naye nga toyagala kuba muntu ogu naye nga gwe atayagala oba abantu abakulaba gwe toyagala lwaki kyekyo ekizibu ekiri naye nga yo Bayibuli egambye bw'ati bwaleka kitawe nennyina agenda bafuuka muntu ki gwe n'ogamba kati ngenda kuwasa n'olumba ne bakuyiira amazzi ne bakuvuma ku kyalo abamu babasibira n'abakazi oba abasajja omusajja n'okwata n'ebintu n'oyita n'ebyekyalo n'emikwano gyo mugende mwanjula omukyalo n'omukyalo n'agamba abeewabwe omwami wange ajja oyo yekka kingi wange naye nga mwenna tekuli ayagala fuuka muntu omu na munne era ekyo kyekireese entalo zonna mu bufumbo kyova olaba okuva edda n'edda zijja zibeeramu obufumbo bujja bubeeramu entalo si lwakuba nti obufumbo tebuli blessed tugaana deliberately oba ignorantly ng'ebikulumya binnumya ogaana ng'ebikulumya binnumya ebyenjagala byoyagala bwe tutuuka mu bufumbo
oba mu mukwano buli omu aba ayagala bibye tubanga binusu kinusu eno kotovu amwe no kyennyanja biri wamu ne tebirabagana kye kitukuba omwe n'ebigendererwa bibye buli omu abeera n'ebigendererwa bye kyokka nga bagambye mufuko omuntu ki ffenna ate nno byangu bye tulina okukola kukkiriza namba 1 nteno njo byogera ensonga ziri 3 omusajja lwaki awasa n'omukazi lwaki awasa ensonga esooka ey'okulabirako ey'omubiri omukazi kuzaala kufumba n'okuba embaga ensonga mmeka tuziraba okuba nga omwana wa myaka 3 azaala kiddole tobintemu bibigula asiba n'aweeka afumba oseppico bwe tebabubba n'obuki butokotoko embaga mugete bagwesiba ne basiba ebimuli bye byaleeta omukazi omusajja kola business kola sente baleeta n'ebipapula ne bagamba ebikoola taata sente ntunda sukaali ng'ali ku nfuufu kuvuga mmotoka waki yavuga omuti n'avuga emmotoka ekisembayo omusajja ekyamuleeta kuzimba omusanga eyo waka eyo emmanju eyo addidde obuntu twabupangapanga agamba ennyumba yange byebyo byaleeta omusajja teri birala n'omukazi biri kakati tulabe ani alemera ku kisonga n'ani akola ekigasa abasajja ffenna wano tujja twogedde bingi okola bingi oyinza okuba atembeeyako oyinza okuba kati ovuga takisi naye tolina kyonoonya ebintu bimeka oba na sente mu nsawo n'omulimu gwe bagamba nti lujja akola guno byonna obikoze naye oyagalako ogwo lujja byonna byonoonya maka onoonya nnyumba ewange wa owe salama so salama salama bamupangisa owe salama abaana bo baligamba wanti wano ewataata buli musajja kyanoonya era bw'akimala ekyo bizinesi ng'agina ayagala aguleyo kamotoka wapata nakafuna awa kyavuleyo kapicha akakadde entambula egondebwe ebyo by'ebyomusajja era ffe tubiremerako paka kufa tuyinza oyingizaawo awo n'okwanayo omukazi n'okolayo obuntuntu n'ogendako mu bbaala naye byonna oba weekola byoyagala oba wava dda ku lugendo kakati abakyala nabo okufumbirwa bafumbirwa lwakuba bakuze nk'oyeeka muto wange n'asooka ova ku lujja n'ebyokooyo n'okwerabirira ayina n'okuba ayina omulimu naye nga omulimu gwe alaba weyeekwatirako ku musaala gwakafuna ogwakakadde weyeegulirako engato neyeegulirako olugoye neyekolekeza enviiri alaba yebba alaba yebba kati akooyo okwerabirira kati wabeerawo oli ate nga talina na mulimu kati oyo ye ataakolaki naku njereere kati ayina ofumbirwa naye ng'atatunulidde ennono ya bufumbo tiŋŋenda ew'omwami wange mufumbire ate bwe naamufumbira obulungi enkyansiike ku ggi ku makya ntike ku mwogo omuteekeko akatungulu oyiyeyiye okufumbafumba kitegeeza okuyiyeyiye naye gwe n'ofumba kawunga mbekateeka ebijanjaalo kawunga na bijanjaalo obiriisa musajjawo anajja wapete ayina okuyiiya amagezi munabaana ga bwenzi kozi ngayenda ngaayiiya amagezi kalondoozi kafuta yeefunidde dokita yafunye dokita Dr. Derek dokita waki ntombuuza yafunye dokita ayinza okuba dokita wa bulamu dokita mulindwa ayinza okuba dokita wa bulamu gwe afenna dokita ekiseera ebisinga tumanyi basawo yes asobola okuba dokita wa bulamu bwe asobola okuba omusawo ebyaddala so ekisooka it is a professional job omusajja gwalina wakitiibwa ansinga manye omusajja bakusinga dokita asinga omugezi ku mikolo sibo asinga munnamawulire ate kati labayo ebyawukanira biri wano nti nze munnamawulire ebiseera ebisinga profession yange yes yakitiibwa naye yabunaku wabu era ne bwe tulinnyonnyola okutambula amawanga gonna ago tebatusaba nnyo zi bank statement mpanvu bakimanyi bannamawulire baavu mu nsi yonna bakola voluntary work it is voluntary work so amawulire tewaba wakulemba era gwe lujja nkubuuza bulijjo sente wazijjawa ezigula emmotoka ennene akati amazima gali nti bannamawulire tukirize tugaane mu mawulire temuli ssente abantu batukwata tubakisa tuli bakateeyamba buli buweereza emirimu giri ena mu nsi emifakiti emikulu giri esatu obusawo obusomesa naki buli busatu obusawo obusomesa n'obuweereza obusawo obusomesa
Nobuyiya. Nobuyiya. Ne kati katugende ku busawo. Byawukanira wano. Singa olwala omugongo, kwe bagamba dokita mulimu gw'amaanyi nnyo. Singa olwala omugongo guno n'ogenda ew'omuntu n'omugamba munnaye dokita nti munnange omugongo gunnuma. N'akugamba n'akuwa empeke n'omira eddagala n'owona aba akujjanjabye. Naye singa ogenda ew'omusawo n'omugamba omugongo gunnuma n'akugamba nti omanyi kyusa ku mufaliso n'owona aba akusomesezza busomesa na busawo aba akusomesezza oba aba akujjanjabye. Mbuuza singa ogende ewa dokita n'omugamba mugongo gunnuma n'akuwa empeke painkillers n'owona aba akujjanjabye. Naye singa ogende ew'omusawo n'omugamba mugongo gunnuma n'agamba kyusa omufaliso n'owona aba akujjanjabye oba aba akusomesezza. Kati emirimu gye professional giri ebiri egisinga okubeera emikulu: bulimi, busomesa na buki na busawo. So temuli mawulire. Amawulire butume, amawulire buweereza. So those are professional jobs. Era mwebaza nnyo. Ate kyewuunyisa mu mawulire Katonda mwasinga okubeera mwakolera emirimu gye. Yebale. Era ne Yesu mwe yava. Nanti buweereza bwa bwereere. Bwa busumba bwa kutegeeza abantu kulabula. Kati omuntu alabula gundi aba w'amagezi kuba n'omusawo bw'atabaako w'amawulire ayinza obutategeerekeka. Okimanyi nti n'abantu abatutunulira wano twakolako interview omulundi guli batubuuza toyogera ku kalina nga tolina kalina. Amazima balowooza nti abalina kalina be bagagga. So ng'oluusi lwa lukujjukujja okubifuna. Okategedde akantu ako nti amagezi ebiseera ebisinga tegagaggawaza kubanga amagezi mwoyo mutukuvu tayagala bicaafu. Ebigaggawaza bingi byonna bicaafuwaza. Bw'oba toyagala kyafuwala togenda gaggawala. Toyagala kuloga, toyagala kulwana ntalo, toyagala kubba, togenda gaggawala. Kate abagezi ebiseera ebisinga babeera ne mwoyo mutukuvu. Kati mwe kyemuyita amagezi luli lukujjukujju. Tobula abantu batugamba mu comment. Toyina kalina, toyogera ku ki? Bo balowooza nti alina kalina ye mugezi ennyo. Era bw'obeera omugezi nga tolina bya bugagga bakuyita musiro. Naye tubiraba ng'era ne bw'oba ogiyina kalina. Oyinza okuba ogiyina ye teryakumanyi. N'ekitiibwa toyina nga ne lujja kusinga okumanyika. Ng'alwana naye kubeera ng'ate nze atalina. Kati ebintu bisingana. Naye nga ye omwana mulenzi yebale Dr. Derrick yebale kye yakoze okuswaza ensi. Sooka oyozeyoze omwana okufuna dokita mugaye gye gimu ku mirimu egimanyika. Of course tetujja muyozayoza ekyo yakifunye kyawedde. Tekyakola mawulire. Kati kye tulina okukola kikola amawulire ku banne bali kyakoze dda kyakoze era kyakola nekikola kati kyakoze kati tuli mu katabo twenda tulaba omusawo wano banaba balwadde mu mugongo anamujjanjaba yebale okumutwala naye no ne Derrick yebale kutaswaza mwana muwala. In fact bangamba Derrick ono yaloopa nako bino bwera nga tebinabaawo ebyolwana yaloopa n'agamba mukyala we bwe yali afunye kafuta nti okwano gwoyo apolota abasajja abensa bagambye byakirwanire n'owakana abasajja omulungi bamulwanira obasanga wa kati omusajja oyo yayagala omuwala omanyi wadde byonna tubyogera abensa nabasobola olopera mukyala wo wadde byonna tubyogera naye ekyamazima buli muntu aba alina omuntu we era nga bw'atuuka kiggwa Kyagulanyi alina babbi we ye kuba kyabyamukisa buli omu osisinkana omunne abamu bambi tebeesisinkana abamu balwawo okwesisinkana naye bano beefunye kubanga tulabiraba omuwala yatuuka n'okusibwa n'agamba sita n'omulenzi gwomanyi ekitegeeza okuba nga olina abawala bina ogamba gwe lutalo baddembe n'okuwangalayo omwaka gumu gwokka kubanga ffe tubasanze batambula tetumanyi gye balaga oba mwaka gumu wa myezi ebiri tetugambye nti bwe baawukana balina omusango naye bwe badaawangaala ate kijja tusanyusa nnyo kijja sanyusa nabo bennyini kubanga waliwo ekintu abali kye batatunuulira teri kinyuma nga buvubuka naye teri kyakusomooza nga bukadde ekisooka mikwano gye gibadde gikuwaga giba gyafa gitondoka ngo basoma na primary okyala bakobayo gye bali naye abamu bafa number 1 bafa abalala bekyawa abalala babula naye komanyi mu mitende gya success n'okuba nga oli mu myaka 6 ng'okyalaba abantu emwazirunda ng'era mutuula ne munyumya is a success omuntu kirungi nnyo ku myaka 7 amaanyi we gakuggweredde ng'otunula ku kafutawo
Mugamba gwe yali atakulaba wadigiza abasajja wano. Gwe wenna kutwalira gwe nakololo kojjo. Nakololo kojjo singo kimanyi nakugendera ku musawo. Box naita nkalu. Naye nga gwogamba yali aloola mozola buzozi amagguzi nga tategeera ebyomugamba tasobola nakugamba nnoba. Azolo kasondo wala kali okakadde. Naawe amugamba embi omutwe gwatukula naye nga ye munno. Kati akadde ako temukatuukangako nefe abakalowoozaako. Omuntu oyo oba omwagano singa omwana wo. Kubanga amagezi mangi agabatuusizaawo. Mwegumiikiriza bulungi. Muyombye mulwanye naye mwegumiikiriza. Kati wabeerawo omukwano nga n'abaana bayinza n'okuvaamu. N'agenda n'afuna wamuweerera masomero amalungi n'afuna omwami we omukubira ssimu nga waliwo ensonga. Tasobola kukyekingako. Mugagga nnyo yangamba kawondoozi kino kyakyama. Nanga mukazi mugagga nnyo nangamba nkwegayiridde. Sikikugamba nga koli muvubuka muto naye nina buli kimu abaana bange bonna baagenda. Siina mwami njala kunfunira musajja. Nawulira nga nswadde. Omukazi muwe ekitiibwa. Omukazi mugagga nnyo. Naye yaŋŋamba njagala kufuna musajja wa bukadde. Naŋŋamba era namuwa apu wano. Waliwo bagita simanya biki. Waliwo apu zino ez'abasajja abazungu. Osobola kufunira ne waba Bannayuganda bayinza okuba tebakitegeera naye abakadde kadde mu America oba mu ebweru. Nze sente nzirina. N'okunaakugula laptop tubitandikeko. Nze nja kugigula. Alfred tufuna ebintu bingi nnyo ebifaananawo ebityo. Ekintu abantu abasinga babeera mu mukwano. Balowooza nnyo ku byenfuna. Naye biri limited by age. Waliwo ekiseera bwe kituuka nga weetaaga munno. Kugambye nga maama we yafa. Taata wo nga yafa. Abaana ba olumu oziise. Abakyaliwo nabo badigira ne bakyala baabwe ne baami baabwe. Nabo bafa kuvunaanyizibwa bw'abaana baabwe. Naye nga weetaagayo companion. Bwe muzze muzirwana bwe mwogera. Bw'aba musajja nga nze nsobola okutinattina. Nengende wa Alfred mu bukadde bwange. Oba ne ngamba mutabani wange envuga. Nakutwala batugamba Alfred. Simanyayo bisse ekyaliyo. Ngamaliriza waliwo akantu Dr. Nake yansomesa ngamaliriza nako. Kyobula tumaliriza katuli mugeza tuli mu kaseera kakasenda bazana. Onalinga nenyanyo tata wange nga nyomba tata wange yawasa abakazi bangi yazaala abaana bangi. Ono yaŋŋamba taatawo mu kaseera kano kaliko wakwetaagira. Naye atuuleeka n'agamba nazaala omwana ng'amanyi nti wendiba nkaddiye tuyitulawo ne tuteesa. Naye kati ate ansalira misango tamanyi nti gye ndi gyadda. Ne bwenkomaawo oteekeddwa okugenda bagamba when we are happy we enjoy the music, when we are sad we understand the lyrics. Bwe tugenda tukaddiwa tutegeera amakulu g'ebintu mu butuufu bwabyo. Leero Alien Skin ayimba nnyo otunaba tukaddiye tujja kutegeera byabadde ayimba kuba mu biseera byali bakadongokamu ng'abaliwo balaba ennyimba tezinyuma abaana baffe abazzukulu naye mu myaka gyaffe basudde yali w'amaanyi nga byayimba ze hiiti naye olwaleero naye kisinza okunsanyusa ku TikTok na buli wamu odiso kubanga bali abasajja nanti ensi bagamba yeetooloola ebitulwanya butategeera gwe buli ekitutuukako amateeka gali nti sirika kakkana teweewa na budde bunyiiga sirika kakkana fokasinga ku kyogoba bino ebisigadde bireke bijja kuyita tewekitaggwa wabula emyaka nga gitambudde wogenda okulaba bannange singa nakola kino sanswadde n'enkatagga singa nawasa gundi yali mugumba ebintu bwebityo abamu omanyi lwaki kati twe bagendeeza nnyo tugeze tukula nina waliwo omwana muwala gwe nabawala ngenze ndaba nga nabalaba emyaka ng'etaano emabega naye nga gali muggo nga tosobola kumulya wano oyisa n'osigala kyekimu neneesiruwaza ngamba sijja mulaba ate buli kimu bakirya kangume naye ng'ekyamazima nkubye ebimu tebabiri ebimu miziro naye ogenda omutuukako essaawa zino nga yakula naye nali nfaaki singa muyina ekono badde nsobola mulaga abantu kati so tugumiikirize ku bintu ebimu jagala kano kakoneko ndabyewo abagezaako okwataakinga Pretty Nicole mu kino batandise omudraginga mu bino guno omukolo tagulina kukakwati teyabaddeyo ne social media erimu kumusiketi mu nsonga eziriwo mwana muto
alina okubeera attracted by the space nti kati kiwaddembe okujja abeeko kyayogera kubanga gino gy'emyaka gye. Ekyokubiri kati TikTok ne social media yeddidde abantu nebawa kye balina okuwulira so si kye beetaaga okuwulira. Ntera nnyo okugamba abantu si buli kyolaba nti oteekeddwa okukiraba, si buli kyowulira nti kikyo, ebimu tulina kubiyitako buyisi. Kakati kijja kukola Pretty Nicole okubeera omugezi ennyo obutaanokola kubanga amazima gali nti mu space muno taliimu. Bannange essanyu ly'abali n'alikolako comment ajja kufuuka mulogo. Bannange n'akola comment buli comment gy'anaawa wane give distance, keep silent. Kyawedde. Ebyaliwo byaliwo. Yes. Ate nno teyeekubagaliza na mirembe kwekubagiza. Ate teyeekubagiza owajja wange faza mubiri yasegalenga ye position agaba n'emirembe manyi okwegiragira mubagaliza mirembe. Nalaba gundi ono muganda waffe Eddie Kenzo mbayaga tosobola kulimba nsi naawe gwenegwe kankubuulira omenki bayitwa omukazi oba mututte etimbaga gwe lowooza omenye emisana wano weegumya naye obudde bw'ekiro bw'ensiri nga ziruma nga siggwa akuba ensiri naye nga musajja muno yakuba ensiri ako kaseera kasinga okuluma nti wakati mu byonna zetera okwogera mu mikolo n'engamba abantu nti gwendeese lujja musajja wakisa n'ensiri agireka n'emuluma n'emufiirako naye ate mukyala we yagikuba oba yagitta. Kakati gwe ssebo tolimba abantu tosobola okugumiikiriza mukyala wo okutunula omulabba nga naawe otunula. Kakati omukwano guno gulimu ebitundu bibiri. Waliyo omuntu nga ye afokasinga ku ssente ze oba ku ye ne wabeerawo omuntu nga ye afokasinga ku relationship. Kati mu bufumbo musobola okubeeramu nga muli babiri naye nga buli omu alina kyasinga okuwoomuza ebiseera. Kati afokasinga ku ssente ze ne ye ne batwala omukazi akiraba nsawo okusweta. Omukazi yabadde akaabira mukwano gw'olowooza ku ssente ze tulaba oziina naye ebyo bitegeera nga wayisa akaseera nti money can buy a beautiful bed but can't buy a sleep. Nze Alex Nsubuga erinnya erikola Dr. Mulindwa litambula mu Uganda yonna n'ebweru. Ate nga gwe Alex Nsubuga lwaki gwe Mulindwa ate? Mulindwa linnya lya lugero teribeera lya kika wadde ng'ebika bingi bisolodde eyambisa. Waliwo amannya gago specifically ga bika kati ng'erinnya nga Mukalazi toyinza kugamba muno lya Wankima toba lya lugero. Naye ate bw'owulira nti nno mulinnya Mukalazi muvaamu bakaze ate bakaze ne libeera lya lugero. Kati ebintu ebyenjawulo bikolebwa mu biseera ebyenjawulo. Yesebo kale omukulu gwe tuli naye tobabuulidde by'okola. Ndi musajja mu kutetenkanya omukozi w'enseeno. Amatetenkanya yatya? Abamanyi obulungi abaludde nange bamanyi nti nze omu ku bantu abali more talented. Nze ndi muwandiisi wa bitabo ate mpandiika ne firimu. Ndi munnamawulire omutendeke agakoledde emyaka kyokka ate ndi risaacha ku bintu ebyenjawulo era nze nanyi eddagala lya VX Cough Plus. Lyeririrwa? VX Cough Plus. Ddagala ki? Eddagala gye liri likola ki? Ne mu famasi gye liri lisukka kukuwonya ekifuba wabula ne lyoza ne ligogola amawuggwe. Kubanga obulwadde obusinga bwe tulwala naddala ebyessenyiga n'ekifuba biviira ddala eyo munda eyo waba wakyafu obutwa bwe tulya amadagala ge tumira gajjiramu chemicals so liri lyoza. So kati nze nannyini waalyo because I'm a researcher. Kati ndowooza olaba nti more talented. Olina ekitone kyanjawulo bintu bingi by'okola ate nga era ndi musajja namwe public speaker oyogera ensi n'ewulira ebigambo byo. Kati bye bigambo bye tugenda okuba nga tuwulira naye ndowooza ku lw'obudde ennamba ey'essimu sooka ogibawe bayinza ogyeyambisa mu maaso keeyo gye tulaga. Ku lw'okuba osabye ennamba y'essimu era nja kubategeeza nti nze CEO director owa Hope for Life Family Consult. Bakola biki? Munnange ffe tuwabula tukansolinga tubuulira omuntu maama we ne taata we n'omusomesa omukugu by'ataamugamba. Ensi yakyuka dda tuli ku mulembe gwa information communication technology tebikyali bikwa hard work pays. Bili kuki? Think big and grow rich. Lowooza nnyo obeere mugagga. So kati ebikitubuzaabuzera omulembe guno kyobula obwavu bungi tetumanyi kyakukola mu mulembe guno
Empisa kitegeeza biki by'olina okukola ng'oyisinganya n'omulembe. Mulembe omukadde guyisinganya n'omulembe omupya. Naye tulina biki bye tulina okukola. Kati abangi tebabimanyi. Tebabimanyi kyovulaba tubyangatana. Tetumanyi kyakuzzaako. Buli omu agamba ebintu bizibu. Tebitandikidde ku ggwe. Naye empisa ki okola ki okulaba ng'oyisinganya n'omulembe. Kati fali mu familyconsult.com tubyogerako. Tetugaba ddagala tunyumyamu. Tukozesa kana akayimba mwasinga mbadde mukamanyi kayita tujja kubinyumya byonna. Abantu bajja tuogera. Ne baddayo nga bawonye. Olwo kimanyi nti ebigambo ddagala. Biwonya. Kati ffe tuvaayo ne batusasula akasente akatonotono ate nga banyumiddwa ate nga bawonye. Ne batunoonya n'olulala. Nga nammwe munnoonyezza. Otunyumizeemu ku bwereere. Kakati eyo ye Hope for Life kyesinga okukola. Kyonzo enamba yange y'essimu eri 0786 00 70 WhatsApp obo nnina ne bw'osigikubako ngikwata. Eyo gye baba beera nayo. Yesinga otalaga mu nsi yonna. Esigadde zinyambako for privacy nti waliwo abantu ab'enjawulo nga kalondoozi bw'akuba ku ndala. Era mmanyirawo eyo bw'evuga nteekeddwa waliwo ekiriwo. Misinde. So waliwo n'abalala bafaanaganako bwe batyo. Kampuni yange ya KCM mwe muli ne Dr. Mulindo nali nagano muleeta olw'ensonga nti nalowooza nti amagezi mazibu ga kulaba. Abantu basobola okubayo nga bagezi naye nga bwe boogera ensi esobola okutwala obudde okubategeera nti bagezi. Abantu baagala bya supiidi ojja ogambe nti kafuta musiru oba mugezi which is not right. Tuteekateeka ebigambo byaffe nga tubyogera okusobola okubiggusa. Kakati nze mba ngenda okukola emikolo yasookawo ne tusooka tutereeza abantu. Tugenda okuyingira mu mukolo ng'emyoyo tugirina. Bayibuli eyogera mu Zabbuli 23 nti akomyawo emmeeme yange. Abantu babeera mu mikolo naye ng'omuntu azzaawo n'ennugu ye naye alokokeraawo ku mukolo kwennyini. Abadde aze n'eddogoli n'alireka awo. Ng'omukolo gunyumye. Terokola jokes ku mukolo. N'ogamba abantu bannaye mukube engalo ennugu yaaki. Olaba ng'ekitono. Naye munaga abantu baba n'ennugu mu mikolo nakkakkana n'akivaako. Ese bw'ensonga lwaki ntambula naye mu mikolo tukola naye in fact naye mwogezi mu mikolo gyange egyentera okukola. In fact tonawo abantu namba ya KCM events. KCM events eri 0705 86 29 82 0705 86 29 82.